Keko ayogedde nti yali Sheebah EBISIYAGA okumalira ddala emyaka 2. Bino si bigambo byange. Interview yo ngenda gikuterako nga Keko kennyini bamubuuza ekibuuzo n'akiddamu alaali. Bamubuuziza nti gwe ne Sheebah twawulirako omunyamu ali mweyagala nga mwedeetinga. Ekyo ekigambo kye bakozesezza eky'oluzungu ekitegeeza nti mwali mwekwana nga mweyagala. Nera Keko tabalwisiza n'agamba ekituufu twali tweyagala nera tweyagalira ddala okumala emyaka 2. Amakulu mu kyo Belya EBISIYAGA okumalira ddala emyaka 2. Nera agamba nti Jeff Kiwa ye yayingira mu nsonga zaabwe. Nera Jeff Kiwa we yajja awo Sheebah kalungi n'akivaamu n'ensonga ezabaawula. Paka kati bandibadde bakyeri EBISIYAGA naye n'ensonga ezabaawula. Keko ayongenze mu maaso n'abeera ng'azikoonako. Kati gwe okanya pulira mpeekeera agambye tweri EBISIYAGA okumalira ddala emyaka nga takirumyemu. Sooka owulire interview nga nempulira mpeekeera. So Keko, been a lot of rumors around, Did you ever date Sheebah? Yes, I did. You did? Yes. You lucky bastard. How lucky so. How lucky so. How long did you guys date for? 2 years. For 2 years? Yes. That's fine. And what happened? Why did you guys split up? I think she was feeling like her career wasn't going, in the right direction. Yeah. She felt a little desperate, I guess. And my career was like, taking off. Right. It's not like Joshua Baraka and Tanya. They're all making it. Yeah. They're doing good. Both of them are doing good. At that time, it was just only me. So she was an upcoming artist. She was still struggling. She was still struggling. Okay. So I felt like, and then she ended up signing to this asshole that Jeff Chiwa. Oh, okay, yeah. That tried to sabotage my award-winning ceremony with drama. Like Kanye West. I'm gonna let you finish. Exactly, bitch, I'm gonna let